Bitongole bya gavumenti lero kakedde gasimbagana n'abali bakulira okulondola banka z'ebyobusuubuzi mu biseera banka omusanvu wezaggalirwa. Bano akakiiko kabayita okubitebya ku ngeri banka zino gye zaggalwamu ssaako emitendera egyagobererwa. Kakuno kubaddeko Justin Bagyenda eyali akulira okulondola banka z'ebyobusuubuzi, Margaret Matovu ne Apollo Bo. I am Justin Bagyenda, a retired banker from Bank of Uganda where I worked for 35.4 years. Akakiiko kalanikidde kusaba bbaluwa eyawa Bernard Ssekabira obuyinza okubeerawo ku lwa banka enkulu ng'ebyobugagga bya banka zino bitundibwa, era akakiiko ne kakizuula nti ebbaluwa eno teriiwo. Yeah, but I thought the letter was to you. Personal. So you are looking it from where? Because the letter is yours. Yeah, I don't have my copy, but the copy from the bank. Even this one came from the bank. Bwegutuse ku yakulira okulondola banka zino Justin Bagyenda akakiiko kamubuuzizza emitendera egyagobererwa okuwa kampuni ennya okuli ya Catalans and Associates, Octavia Advisors ne Nile River Acquisitions omulimu gw'okutunda ebyobugagga bino. Did you as Bank of Uganda call for expression of interest for other buyers of this portfolio apart from the ones you gave? Alipota Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti yaraganga ebyobugagga bya banka zino bwe byali eby'obuwumbi 135 kyokka ate mu ngeri etategerekeka emiwendo gyabwe gyesala okudda ku 8 bokka, era akakiiko ne kamulagira annyonnyole lwaki. No, price was $10 million. However, there was a proposal sent to EXCO that reduced it to 5.2. My question is, who made that proposal to EXCO? Wabula mu ngeri y'ekaze Justin Bagyenda ategeeza akakiiko ng'ebiwandiiko byonna ebyali bikwata ku ngeri ebyobugagga bino gye byatundibwamu banka enkulu bw'ebirina, era nga ye takyabirina mu mukono ng'abadde azze kunnyonnyola akakiiko ku nsonga ndala nnyo. All the questions you have asked are very well documented. That's a fact. They are documented in the files I left behind when I left the bank. Thank you. But one question which I'm going to answer because I was told that's why it was needed and I could see the proceedings on the committee, was whether the liquidator submitted reports to me as I was the director. Kino kitabudde Ababaka bwe bategeezezza nti kuno kubayisaamu maaso era nga Bagyenda si yawa akakiiko emirimu egy'okukola. Akakiiko era kakizudde ate kampuni zezimu ezaweebwa okutunda ebyobugagga bya banka zino, banka enkulu bwe yali ekola endagaano nazo bakozesa amateeka ga Bungereza so si mateeka ga kuno. Naye kino kye baali batunda twali tutunda byapa by'abantu, ettaka liri mu byalo bya Uganda. Lwaki ogamba nti ogenda kutunda ettaka eri mu ssaza eryalu Mwakyoli naye amateeka agagenda okukola gabeere ga Bungereza? Akulira ebyamateeka mu banka enkulu ategeeza akakiiko nti yadde ng'ebyobugagga bino byali bizitowa ensimbi obwo 135, kampuni zino zaali zeetaaga okukozesa amateeka agatali ga kuno olw'ensonga z'obwenkanya. The resolution of disputes were governed by the laws of England for purposes of determining a neutral place and a neutral law in relation to the dispute between Bank of Uganda and the buyer. The absurdity was that even the mortgages we are talking about, even the liquidation process was all done in accordance with what? Even the authority you had was all in accordance with the Ugandan laws. Kino nakyo kitabudde Ababaka nga bagamba kano kaali kakodyo ka banka enkulu okusobola okuyisa gavumenti kulitalaba kubanga bwe yali esalawo tebasooka kwebuuza kusaba luŋŋamya wa gavumenti ku nsonga z'amateeka. Akakiiko era kakizudde nti waliwo okubuusabuusa oba gavana wa banka enkulu bwe yali awa ebiragiro ebiggala banka zino layisinsi ezikkiriza okukola emirimu yazisazaamu. Judah Musisi, BBC Refina, ageesigika.